Enkya y'olunaku olwaleero ekibiina ky'obwannakyewa ekyaddewo Alternative kitegese ettabamiruka okubaganya ebirowoozo ku nsonga za ssemateeka, amateeka ne gavumenti. Omukolo ogutudde ku hoteeri ya Imperial mu Kampala gwetabiddwamu abakungu abayite ab'enjawulo abasaamusaamu era ng'omugenyi omukulu abadde eyali Prime Minister wa Uganda ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM John Patrick Amama Mbabazi era nga gugendereddwamu kutongoza katabo akakwata ku ssemateeka n'obukulembeze mu ggwanga. Mu kwogera kwa Honorable Mbabazi asiimye emirimu egyakolebwa era ng'egikoleddwa eyali omulamuzi w'eggwanga eyawummula George Kanyihamba era ng'ayogedde ku mateeka, obukulembeze n'enkwatagana wakati w'amasiga asatu ago eri obukulembeze n'obufuzi mu ggwanga. To say to you, my elder brother George, that you've been a great asset in all the fields you served in Uganda. Professor Kanyihamba, your abilities, your contribution, all the work in your public life you have made for Uganda were an important key to the success of our nation in the world. Mu mbeera y'emu asomye ku nnyiriri eziri mu katabo akapya akatongozebwa akakwata ku ssemateeka. He does not tell stories as soporific drugs to numb our minds or to induce sleep against the difficulties, confusion, and sometimes downright horror of our lives. Downward spiral. Are they hurting society or are they helping? But in his stories, George Kanyihamba, the ones I have read, always hits a realistic but optimistic chord. Ku mukolo gwe gumu, Right Honorable Amama Mbabazi awerekeddwako abakungu ab'amaanyi ab'enjawulo nga Honorable Miriam Matembe, ssenkagale w'ekibiina kya DP Norbert Mao, munnamateeka Nicholas Opio mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga za ssemateeka n'okutongoza akatabo kano. Saika Yasin Sekalala, STV Select, EY'ENJAWULO.